Hello and welcome. Thank you for finding this video series, which is part of Luganda Learning video series, which is Mujje Tusome Tuyige Twogere Oluganda, which can easily be translated as Let's Read, Learn and Speak Luganda. In this lesson today, we'll be learning about some Luganda language problems. If you want to get in touch with us, please send us email to oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com, or to another email of ours, which is ms.studios@mail.com. That is ms.studios@mail.com. Omanyi Olungereza. Omanyi Olungereza. Omanyi Olungereza. Ye manyi. Ye manyi. Ye manyi. Nedda simanyi. Nedda simanyi. Nedda simanyi. Oluganda manyi lutonotono. Oluganda manyi lutonotono. Oluganda manyi lutonotono. Wano waliwo amanyi Olungereza. Wano waliwo amanyi Olungereza. Wano waliwo amanyi Olungereza. Ontegeera. Otegeera. 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 Ntegeera. 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 Sitegeera. 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 Mu Luganda ogamba otya nti? Mu Luganda ogamba otya nti? Mu Luganda ogamba otya nti? Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza ki? Mwattu yogera mpola mpola. Mwattu yogera mpola mpola. Ekigambo ekyo kimpandiikire. Ekigambo ekyo kimpandiikire. Ekigambo ekyo kimpandiikire. Mwattu kiddemu. Mwattu kiddemu. Mwattu kiddemu. Mwattu nzivuunulira. Mwattu nzivuunulira. Mwattu nzivuunulira. Weebale kunzivuunulira. Weebale kunzivuunulira. Weebale kunzivuunulira. Contacts. For more information about this video series, please send us an email at oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com. You can also get in touch with us through our Skype ID, which is Oluganda or Tamjo7. Our Skype ID is Oluganda. Please tell us what you think about these videos, what you'd like to learn in the next video, or any comments that can make this Luganda series better. Thanks for now and bye.